twebaza kale buli muntu asharingira abantu 10 Renso nganti information jengendo okuleta mugenda julira wala wonna njagala egendo tuka wencha oba either abisazizaamu oba nga byogedde encha nga ngendo byogero lwalero kale mbasaba mu sharinge video tetunaba kubanga tuchali na chetulinda ko wano nebagala jikwata mbala bagala jikwatamu so yensonga njala tugende mangu tuvituite mu bwangu bwe mara bayita abantu abo ndoza njala tutandike video lwalero nga tugenda kuyita mu kigwaro sigenda bwa karozo tugende mu kigwaro kyalero era mbalamusizaako mwenna bana Uganda abanyumirwa akanyumiro kano ak'ekigwaro before nga sinagenda na ku kigwaro nokusooka okwebaza ebansobe butebaza njala tola mu kisaguno okwebaza ba comrade mwenna abali ku social media buli app yona joliko abali ku Twitter mbalamusizaako bali kulwana ntalo ku Twitter abali ku TikTok ngoli wanchuka okola message yenchuka nkulamusizaako omukyala omwami oba oluganda yenna mwe bali kukola struggle mwe bali kukyusa TikTok mwe bali kukyusa kintu ekyo ngero ko bazamwe nabali kubonyibwa ekitabo abakyakola live zino ku mitimbagano ku TikTok Facebook ku Twitter mwe bali kola nsonga zino abali ku Snapchat abali ku Instagram nabali mu WhatsApp group mwe naba mbalamusizaako mwe bali kola njalo ko baza bana Uganda mwenna ababeera ku night shift nga mu commentinga munonya information munonya buli wonna ebazogezza enchuka ne muteka ku comment mu musinga kubanga forumu tujja ntogere bigo bino twebaka mune musigala nga mutambuza ensoga zino kale njalo beba zanyo mwena ba postinga aba commentinga mwe bali kola muri muogo n'abakyakozesa page zammwe okubanga temwali mu nsi ya mulukwe namwe bebaziza alright njagala kutandika n'ekigwaro gikyaliro kino njagala mukiwuliriza bulungi nnyo njagala mukikwata bulungi nnyo olw'ensonga nti kirimu amakulu mangi nnyo genjagala buli muntu ategeere mpola mpola mpaka lwe munakimaliriza bulungi nnyo tugende ku video yandeese mu kigwaro gikyaleero era tumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro kana k'ekigwaro gy'okwetoola ensi yonna abawuliriza video zino buli lunaku mu kigwaro gikyaleero ngenda kijja mu lugero oba mu lufumo olugamba nti akivaamu yakiyita ekyato akivaamu yakiyita ekyato lwaki akivaamu yakiyita ekyato awo tugenda okusimbuka buli omu otegeere amakulu g'olugero luno ffenna mu Uganda tuli obukadde 45 okweyongera waggulu naye buli muntu Katonda yamuwa obwongo n'amuwa omutwe n'amuwa okutegera kwe era buli muntu yagenda n'asomako n'abo abataasoma bakozesa amagezi amazaale naye ku bukadde 45 manyi nti ekitono ennyo obukadde 25 bwasoma naye bwasoma kizibu nnyo okusanga omuntu eyasoma ekintu nga kyakola kizibu nnyo mu Uganda okusanga omuntu nga yasoma ekintu nga kyakola kale katugambe ku bukadde 45 obukadde 2 bwasoma naye obukadde 2 obwo si buli yasoma kiyasoma nti kyali mu kukola nedda lwaki kiwasoma si kyokola wewava ekibuuzo ekyo kati wano wenjala tujja olugero lwaliro nti akivaamu yakiyita ekyato akivaamu lwaki akiyita ekyato ebiseera bisinga ndaba bakulembeze mu ofisi za gavumenti bannabyabufuzi n'abo abeeyita abagagga n'abeeyita aboogezi ku mitimbagano betuyita ba motivation speaker nga bayisa olugaayo n'okujerega n'okuvuma abantu abatali mu mbeera bo mwe bali batya munnange njala kugamba nti buli muntu waali watuula walabira enjuba n'omwezi okusinziira ku mbeera gy'abayiseemu buli muntu yali yagadde okubeera omugagga era buli muntu yali yagadde okubeera nga mulungi mu buli kintu kyakola era ng'afuna mu ekyo kyakola neyeesanga embeera eganye tulaba abantu bangi nnyo nga bajerega abantu olinamuga nti wasoma omulala yasoma naye waki tukola kye wasoma n'omugamba gwe lwaki yogera ebigambo ebyo ebigambo bitera nnyo okwogerwa abantu abaali babaddeko abaavu ne bagaggawala ebigambo bino byogerwa nnyo abantu abalowooza nti buli muntu yenna alina kubanga bo lwaki omuntu bw'abanga yaliko omwavu n'akikuba n'agaggawala mwana wattu bw'aba ayogera oyinza okuza nti ensimbi yazaalibwa nazo omuntu yenna eyasumatuka embeera ebi n'atuuka mu mbeera ennungi bw'atandika okunyumya emboozi oyinza okulowooza nti ye teyaliiko mu mbeera eyo kale akivaamu yakiyita ekyato naye nga tonnavuma muntu yenna oba tonnamujolonga oba tonnamulengeza mu mbeera mwali
njagala obeera ekyokulabirako ng'omuntu oyo gw'ovuma gw'ogerega oba gw'olengezza ku mulimu gwakola mwajja ekyo ekigula emagala eddiba omuwa ekirala eky'okuzzaako singa oba oyagala omugye ku ekyo kyaliko. Njala bategeeza mu kigwalo kyaleero teri muntu yenna mu Uganda azaala mwana we ng'ayagala kukola emirimu egya wansi gye tuyite mikyafu. Nedda. Buli muntu bw'aba azaala omwana ng'akimanyi nti omwana we gwenzadde ajja kusoma amale afune omulimu ogw'ebbeeyi ye andabirire oluvannyuma naye agenda okwezuula bambi nga biganye okukwatagana olw'embeera oba ekintu ekimu oba ekirala mu mbeera gye tuyitamu ebyensimbi n'ebyenfuna n'embeera y'abantu nga ba bulijjo. Njala kubuuza gwe munnange gwe essaawa zino abeera ku social media n'oba tuli ku social media ng'oli mu kitundu w'oli gye tuyita society ng'olengezza abantu abakola emirimu gya wansi muganda wange abantu abo tebayagala kukola mirimu egyo wabula bw'obanga obalengezza omulundi omulala mulengezze ng'olina ky'ogenda omuwa ekisinga ku ekyo kyali mu kukola. Lwaki ngamba ensonga zino wammanga? Abannayuganda bangi baali byagadde okubeera mu mbeera ennungi n'emirimu gye bakola tebandijaagadde naye beesanga bali mu ekyo. Kale njala kugamba munna gwe nga tonnavuma tonnalengezza mwana muwala akola oba house manager oba kadaama soka weebuuze gwamulengezza avuma kadaama oyina omulimu gw'osobola omuwa ogumujja mu bwakadaama afuuka ekyo yagala abeere. Before nga tonnavuma kadaama oyina omulimu gw'osobola omuwa ave mu bwakadaama atereera abeere nga gwe bw'oyagala abeere. Kikibuuzo ky'omuga bw'obanga ovuma kadaama obanga omujerega ku mirimu gy'akola soka weebuuze nina kye nsobola okumwongerako ave mulimu gw'abakadaama muteeke mulimu gwe yandyegadde abeere nga tonnamujerega tonnamujolonga tonnamulengezza. Ekyo nakyo kiteeke mu mutwe gwo. Gwe omuntu yenna avuma omuntu yenna ng'akola obwasikaali oba seculiko ku maka g'omuntu ku kampuni ku banka oba ku kibonna omuntu oyo gw'ovuma oba gw'olengezza ng'akola omulimu ogwo njala kubuuza oyina omulimu omulala gwonna gw'osobola omuwa ogumujjaamu ogusukka ku ogwo gw'alimu nga tonnamujerega oba mulengezza. Bw'obanga olengezza omuntu mulengezze ng'osobola omujja ku ddaala waali omuteeke ku ddaala eddala oba tosobola munnange uzingako mu mwago. Ndaba bangi nnyo gye mbeera eyo nga muvuma banneekolera gyange naye n'obuuza gwagamba nti neekolera gyange era yeekolera gigye mukyafu muzibu mubi nnyo yeryamu. Njala kubuuza gwe mulimu ki gw'omuwadde n'alemera mu wanneekolera gyange oba gw'olowooza bamuzaala agenda kukola wanneekolera gyange? Teri mwana wa muntu gwazaala ng'agenda kwetunda obwamalaaya. Teri mwana wa muntu gwe bazaala ng'agenda kukola bwa seculiko. Teri mwana wa muntu gwe bazaala ng'agenda kukola bwa housemaid oba house manager oba akadaama taliijo. Embeera weesanga bwesanzi ng'embeera emutadde mu mbeera gy'alimu ne bw'obanga osobodde omuga nti owaayi ndina omulimu bwe guti buva kuwogodde ku guno kijja kubanga kirungi nnyo naye mulekeraawo okulengezza abantu nga tolina kyogenda kuzzaako. Yengeri Museveni gyagala tubeeremu ng'alengezza abantu nga baagala beere wansi babigire bikuba yetagala bagagga. Kati njala kugamba gw'avuma omukyala yeetunda n'omulengezza ayina ensonga lwaki yeetunda. Bw'oba osobola okuggyawo obuzibu obwo bw'okwetunda muwa omulimu bw'omulangazimu okwetunda eri manya waliwo ekikyamu. Abakyala abali mu kwetunda tolowooza nti babazaala balina kwetunda beesanga ng'embeera ebatutteyo eyo mu kwetunda. Okitegeera kati gweoba olina omulimu gw'osobola omuwa okuva mu kwetunda ky'oba okola so si kumuvuma. Omwana yenna akola bwa seculiko tolowooza nti yazaalibwa akola bwa seculiko. Bw'oba olina omulimu gw'osobola omuwa okuva mu bwa seculiko gumuwe ddaani omujerega. Omwana yenna akola bwa kadaama tayazaalibwa ng'agenda fuuka kadaama wabula yeesanga olw'embeera okufuuka kadaama. Kati gwe kennyini bw'oba olina omulimu gw'osobola omuwa ogusinga ku bwa kadaama gumuwe naye okulengezza ng'ate ne wali mu mbeera y'emu kibi nnyo. Ye nsobola kimbagamba nti gwe omuntu ng'oli eyo togezanga n'olengezza omuntu ng'ali ku mulimu gwe okumuyingiriza ensimbi okujja ng'ogenda muwa omulimu ogusinga ku ogwo then awo ojja mumulengeza. Kiba si kyekyo. Abantu bali desperate mu nsi yaabwe banoonya buli ekintu ekijja kusobola okubabeezawo kubanga tolina gw'oliisa tolina gw'onywesa ezo embeera ne advice zo wandibadde oziwa abaana bo mukyalawo abooluganda bakola emikwano webanga bali bulungi naye omuntu nga yeeriisa yeenywesa yeekozesa ku mulimu gwonna gw'aba asobodde okukola. Abantu mbaleke bakole kye balina okukola mpaka ng'ensi ekyuse buli omu akyusa obwongo bwe naye okuvumirira omuntu omulimu gw'akola nga gwa wansi nnyo naye nga tosobola mugamba nti jangu nkuwa omulimu guno nkukyusa obulamu then ekimukola kibi nnyo.
obudde bugenda kujja era nkino nga nfumbikira bannayuganda naddala abaana bali Middle East okusinziira ku kunoonyereza kwenkoze mutandika okuba nti munoonya ewala gye mugenda okunoonya emirimu obudde bugenda tuuka nga tekyali muddugavu akkirizibwa kusala kigere kye ng'ayingira nsi yonna ey'Abawarabu nkiddamu nkibategeeza mwenna abaana abali Middle East sijja kumenya nsi waliwo obudde gye bujjako katono nnyo nga bagenda tandika okubagana okuyingira mu nsi za Middle East nga n'abali babafulumya ku sipiidi ya yiriiri olw'ensonga nti waliwo ebintu bitatambula bulungi mu nsi ezo eri kkala yaffe yabakaddugala kigenda kujja so mwebereremu bulungi nnyo nga mumanya ki kigenda okuddako era buli ali mu nsi eyo ng'oli mu kukola ssente n'ozizannyiramu koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti obudde bugenda kujja nga bagenda kufulumya omu ku omu nga ne visa tekyafuluma nga temukyasobola kufuna birimu ekyo mukitegeere kubanga kijja very very soon mukitegedde bulungi nnyo awo nvudde mu kigwalo gikyale ka tugende ku firimu eyatuleese tutandikire wa kubanga olwanaku lwakubiri tutandikire eno kuba mmanyi kyekyabaleese mwenna naye ndowooza kansooke ndowooza kale katutandike ku kyemwagala buti ombalamusizaako bannyabo ne basibu mwenna abalangira n'ababejja basava ne bannaava kansobe nti muli bulungi mwebale kujja mu bwangu olw'ensonga nti nabayise mu ngeri ya kipayopayo naku z'omwezi ziri 28 ezakonka ku mwezi ogwa 11 sigadde ennaku ntono nnyo omwezi guno tukuba olukumu mutwe tuyingira ogwa Desemba ogufundikira omwaka omwezi guno gwonna mbadde nzija ngoberera abakulembeze be twalonda ku mitendera egy'enjawulo okusingira ddala banna nkyukakyuka abatushikira mu parliament bintu kibadde bakola okutuuka olwaleero era nzize nkola bu video bw'enjawulo butonotono nga muteeko mitimbagano egy'enjawulo okubutambuza okubategeeza ki ekigenda mu maaso ne mbagamba nti bano abantu batambulirako era mbataddeko eriisa ejjogi kale nno yessaawa mbawe kye tuyita amawulire agasembayo ku bo omanyi kiki ekigenda okuddako mu buvidiyo obubiri bwe nakola okubategeeza biki ebigenda okugenda mu maaso nembirabako kubanza ebyange bibagamba nembirabako naye ate nemusiba nemwesibira gye mwesibire nemusirika nemutanyega kati njala bategeeza olwaleero ku nsonga esombayo kansula nti omukulu Mafasi Mpuga Nsamba atuuse ba MP bonna ba National Platform ne ba MP aba ebiine ebirala katandika n'obubaka buno eggwanga Uganda eryafuna obwetoza mu 1962 lyatondekebwawo oba lyatondebwawo nga lirina okukyusa obukulembeze naye obukulembeze buganya okyuka ngenda kutandika n'akatambi kano ndako bekamwe kali mu folder muno mumpemo dakiika emu tujja kafuna edda lyatandikibwawo nga lirina okufuna enkyukakyuka oluvannyuma myaka 5 by'obufuzi nga tulonda ngera tetusuubira nti egenda kubayo okuyiwa omusaayi naye Uganda tefuna nga bwetwaza okutuuka olwaleero nga n'omukulembeze aleka tubaddeko aganya okuvaako kati by'obufuzi bifuuse kizibu okusookera ddala njala bategeeza bannayuganda nti twetaaga ensi yaffe mirembe babasuubira okuyiwa omusaayi n'okutta kijja bakwatiramu katutandike bwe tuti nzize nkola video nga mbategeeza nti Yoseriti Bahabulwa omulimu gwe gwasinga okukola mu nsi kwe kutta okutulugunya n'okuwamba eri abo abamuvuganya ng'akozesa nnyo abiyita ab'oludda oluvuganya okumuzannyira emizannyo gye gy'obufuzi mu kusookera ddala njala tegeeza bakomredi mwenna nti nze zino video zenkola nzikola ku lwange ng'omuntu ku ggwanga lyange ate tekikkakatako zitegeera nga bwe mba nzikoze oluwaddemba okuzitegeera obulala naye nze abantu benjogera nabo nabeera nabo mu dippi benjogerako nabo nabeera mu dippi manye ebintu byabwe so mba mbongeddeko tozimba mutima kubanga soogera ku buli muntu yenna ali mu Kampala bali mu byobufuzi nno njogerako abantu bemanyi nti bano bo
tebasobola kuteerera balinga kitengejja. Twatandika okubanja bannaffe paka olwaleero ba MP bakiyingiramu ne bagala tugenda kudda mu parliament mulabye akavuyo akabaddewo nga mama Nalongo Sorogeti Anita Amongi Mpogola abatiisa n'abuka n'amacyo g'amateeka okubanga ateekawo amateeka gage. Pressure badde nyingi nnyo n'okutuusa olwaleero ng'abantu baffe tebakola kiti balabika kubanga nzize mbagamba buli kimu ekigenda mu maaso. Nenjera bategeeza mukoze bu video bubiri last week eri neno nekola video bubiri nga ngenda zita programs z'abasajja bano ngaba zibadde. Ekituufu kiti olwaleero ene program egenda okubanamu eggobe mu kibya ku bintu ebadde bigenda mu maaso mu ggwanga. Mu kusookera ddala ngera bategeeza nti nga mbadde ngobera abakulembeze bano okusingira ddala Mukulu Mathasi Mpuga Nsamba ku mirimu gye wadde agikola kati kamba wa mawulire gasembayo mulyoke mugende mutegere bulungi nnyo ekigenda mu maaso. Mu video eyasembyo gye nakoze lwadde lunaku lwa Sanda akawungeezi nga maze okukola embuli mbulange mmengo ne mbategeeza kigenda kugenda mu maaso nkomyeyo mbawena amawulire abalala agasembayo bwe gali. Lwadde tulibusa omanyi nabagamba nti waliwo kye tuyita miscalculated moves ebibuuka tebiraganye mu luganda lutuufu ebibuuka tebiraganye. Wandiyagala okukola omuntu ekintu n'owunzika ng'oyambe muyambekkiriza ebiseera bisinga nti omubbi kizibu nnyo okubba ewantu n'atalekawo omukullo alekawo omukullo. Mbaddamu kizibu nnyo omubbi okubba n'ataleka mukullo lwakiri alekawo ebigere oba lwakiri alekawo omukullo n'alekawo olulimi oluyizi lugenda lunvaamu naye engeri gye tutadda mu kibuga kale tujja kitegererawo mubbi yenna alekawo omukullo omuntu yenna nabaana abantu badde bakola ebintu bino nga baleka omukullo nga teri asobola kugulaba. Naye kati ku mukullo guno wenjagala mbategereze guguno wano wammanga Mama Sadolini n'abatulege omukyala Nalongo Sorogeti Anita Amongi bwe tumala okuteekawo enteekateeka y'okubanja abantu baleetawo emboozi z'omukyala Kinyamatama ne batwala omukulu honorable zaake mu parliament simanya siwuse empisa biki ezo nabazita diversion. Those are political diversions. Ne tubateeka ku nninga bwe tubatadde ku nninga yo government edawo okutandika okuteekawo diversion ku social media eza buli kika muzire bulungi nnyo ezo ne muzikuba ne muzizza wali bwe mazo zizza wali ne basigala mu bbanga ng'abantu balemeddeko baagala bantu baabwe ng'ekituufu tebalina abantu bagenda bajja kijja kuba kizibu nnyo okulaga nti kibalama wuuno ddamulya wuuno n'abantu abalala. Kanjala bagamba nti olunaku lw'enkya gavumenti yayo Seriti Bahabulwa eremeza mu buyinza lweteeseteese okujja n'ekiwandiiko ekifumbirire nga kigenda kusomwa either Prime Minister Nabbanja ne Minisita w'ebyokwerinda oba n'amumyuka okujja okwogera emboozi zitakwatagana ku bantu abawambibwa. Kino lwaki bakikola baagala kuleeta emboozi enfumbirire basobozese abaka ba parliament ab'oludda oluvuganya okujja okuddamu okutula mu parliament ye Museveni akole byagala okuyisaawo kubanga ali ku pressure. Naye biki ebigendedde mu kintu kino ku pressure nga nzija nyonoona programu zaabwe. Omukyala Sorogeti Nalongo Anita Amongi yatuuka n'okugamba nti ababi ba parliament bonna bali ku ludda oluvuganya nga bali batula ku bukiiko bonna abawezi embagirawo obutadda mu parliament wadde okudda ku committee ekyo n'akiteekawo. Naye ekisinga okusesa nga baga nti ekiswaza omugagga kwe kutanako entula ng'ate yeewaana mu bantu nti alya ennyama. Lwali terulibusa book ennyini ne bayita amemba parliament omu sekitoliko nomusindikidde message ne bamugoba mu kakiiko ako. Naye ate nga Mpuga ye oluvannyuma yazze n'abeera mu kakiiko akakulirwa Anita Amongi. Kati wabaddewo okukubagana empawa n'okubala ekibala ekyababaza ekifu mu nsonga zino. Akakiiko akagobeddwamu sekitoleko ke kaaligo committee kyokka akakiiko Mpuga kwe yatudde nga Anita Amongi yayise ekiragiro nti teri mu kulembeze yenna waludda luvuganya oba mu member parliament akkirizibwa mu kujja mu kakiiko konna
Mpuga akakiiko ke yagenze mbakoyita appointment committee akakakasa abantu abalondeddwa mu bifo bya gavumenti. Kati wano wagenda okuva firimu tulyoke tutandike. Era bino byabaddeewo ngenda basomera ebiwandiiko ebyafulumye mbalage ne information gyenfunye olwale mujja kutya. Video yeno kanji bazanyire mujulize bulungi. Ne goloza lwaki bano sekitoleko bamweleza message ajja mu kakiiko. Ngate abafunye command ezigoba sekitoleko yabadde Anita Amongi yabwadde command nti buli muntu ajja mu committee mu mugobe nga waludda luvuganya. Neerabira nti ate bagenda ogoba yawadde command yabagobe nga ate ye akulira akakiiko akalonde akakasa abantu balondeddwa mu bitonde bya gavumenti. Mpuga agenda kujja attending era tiyamugobye. Yabadde ensobi mbale bakoze ensobi busobi oba nga bagamba nti obuteebuza butambuza amazzi ekiro. Video yeero. To a surprise after the Bamunanka letter was chased out of the Legal Affairs Committee seating in implementation of the Speaker Anita Among directive to deter all opposition MPs from parliamentary business. However, in the same precincts of Parliament, the Speaker chaired a committee with the leader of opposition in attendance. Shamim Nabakoza starts us off. The Speaker, the Right Honourable Speaker of Parliament. During the proceedings of the Parliamentary Committee on Legal Affairs, the acting chairperson, also legislator for West Budama, Fox Odoi, ordered Bamunanika County legislator Robert Sachitoleko out of the sitting that was handling the Judicature bill. And directing him to vacate, Fox Odoi said he was implementing a directive given by the Speaker of Parliament, Anita Among, who said the boycotting legislators should be excluded from all parliamentary business. I am constrained to request him to take leave of the meeting until such time that the official report to the plenary. The guidance of the Speaker is binding on Parliament and its committees, and unfortunately I will not contravene the guidance of the Speaker. So, Honourable Member, kindly take leave. Sachitoleko made his way out of Parliament. He wonders how a committee that sent him communication to come for the sitting again chose to send him out. I have an official communication on my phone. Even in the morning, I got a reminder because the opposition is still clear that committee we must attend. While it did not go well for Sachitoleko, his senior, the leader of opposition, Mpuga, inside Parliament, attended the Appointments Verification Committee chaired by the Speaker of Parliament. This has drawn mixed reactions on whether the directive is being applied selectively or is a shot quite big to be chased out. Not just him, in the Rules Committee, the woman MP from PG, Teddy Nambozi, attended the sitting. Several MPs expressed dismay that the impasse is rather degrading the legislature and fear that government might not have any institution to hold it accountable. But chasing members of Parliament is beating below the belt. It is very unfortunate. As some chairpersons of the parliamentary committees start to implement the directive of the Speaker chasing out several members of Parliament from the committee sittings, some have still maintained that they do not know about this directive. But just how much would this directive cost Parliament? Is it one that will be rescinded soon or not? We may need to have further guidance and further interpretation of the directives of the Speaker, because our position was boycotting plenary but not committee work. The directive has seen business in the Committee of Rules, chaired by Vice Chairperson Father Charles Net, stall after MP Francis Zake, lawyer, told the committee that his client was not ready to defy the directive of the Speaker for fear that another charge could be preferred against him. What I know, the Speaker has not suspended. Yetetugenda ku lwayo. Akulira akakiiko akaligo committee, Fox Odoi yagambye nti akolera ku biragiro bya Speaker Anita Amongi okugoba yenna oludda oluvuganya yagana okudda mu Parliament. Ne bakulaze nga Mathias Mpuga Nsamba alina Anita Amongi mu kakiiko akakakasa ababa abalondeddwa mu bifo bya gavumenti. Kati ekyo kibayita batya. Anita Amongi yawadde directives bagobe buli mbaka Parliament yenna oludda oluvuganya naddala ba boycotting abamugobe mu kakiiko. Naye ye akulaga nti ate yayise Mpuga ne batula mu kakiiko akakasa abakozi ababalondeddwa okugenda okusavinga mu bitongole bya gavumenti
ekyo bayita bati ekyo kati awo tuvuddewo kati ekyo bwe kyawedde njukira nabagamba nti ku Lwokusatu bagenda kukola ekintu ekyo Parliament kennyini neeyisa ekiragiro kino wulira nga bagamba kikino ekiragiro olwo ngenda batandika ati nduvudde ku video etandise ne bagamba Vice President at Jessica Alupo says government takes matter seriously and the cabinet discussed the same and comprehensive statement will be issued in the internal speaker Anita Mongi says tomorrow in the statement will be presented bagambye okuva mu office eyo myuka ow'eggwanga mukyala Jessica Alupo agambye nti gavumenti etwala ensonga zino nga za mugaso nnyo era nga n'akakiiko akafuzi ak'eggwanga akagenda tutula akateese ku nsonga y'emu okufulumya ekiwandiiko ekikwata ku nsonga z'abantu abawambibwa ng'era kino kigenda kuyisibwa mu sipiika Anita Mongi olunaku lw'enkya era kigenda kuba akiyisibwa ku ssetteeserezo w'eggwanga olwo nzize nkuba programu ziri zonna ze badde bajja bakola kati neyo nagikubye tubadde tetuli awo ne zireeta wano kino ekirala kino bakiwandiise mu Luganda mukiraba bakiwandiise mu Luganda kanki basomere omumyuka owokusatu owasaba minisita Lieutenant Honorable Lukia Nakadama avuddeyo n'akakasa Parliament nti olunaku lw'enkya gavumenti egenda kwanjula alipoota ekwata ku bantu abazze babuzibwawo abaludde nga babanjibwa aboludda oluvuganya gavumenti ekiviiriddeko n'okuzira entuula za Parliament okutuusa nga gavumenti ebabuulidde ekituufu ku nsonga eno kino kiddiridde sipiika Naalongo Mpogola Anita Amongi Sologate okuteeka mu gavumenti ku nninga eyanjule alipoota eno olunaku olw'enkya olwo nga tubatadde ku presa muwulidde bulungi nnyo kati we mukakasiza video zange ziri bbiri zenkola emabega nga mbategeeza kati kiki ekivuddeko emberebezi tuula wandiika Kansulanti Mathasi Mpuga nsamba otuuse n'akabinja kammwe nze sisaaga kuba nabagamba siri mukwano gwa munnabyabufuzi yenna kasita weesiruwazanga muli mu nsonga ezanjira mu bintu by'eggwanga emyaka giweze gigenda 40 nga muzannya emizannyo ne Museveni muli ensimbi Munnayuganda wa wansi ng'ali mu kubonaabona bannyinaffe bafiira mu Middle East bannyinaffe babonera mu makomera abalaba abata bamanyiiko kuziikibwa mumukwata se ne muzimba maguloofu ne muzimba ne mufuna se ne mugejja nga mulegemeredde ensonga z'abantu ba bulijjo mukola ensonga z'amakati kambaabyo olwaleero obuzibu buvudde luddawa olunaku olw'Olwakubiri lwe batudde okusala entotto batya bagenda okuleeta lipooti enjingirire oluvannyuma lwa Anita Amongi okuteekawo omuziziko n'okutiisatiisa eri buli memba Parliament yenna atajje ku lipootinga mu Parliament kino kyaddiridde okuteekawo okutiisatiisa okw'amaanyi n'emunkwe ezaakoleddwa mu nkukutu okuba nti bano bakyusa obwongo bwabwe ku sipiidi yayiiri nabaga buli munnabyabufuzi alidde ku ssente ya Museveni ali ku presa bino byabaddewo bitya Anita Amongi Naalongo Mpogola Sologate yabagamba ntagenda kuddamu kukkiriza memba Parliament na kufuluma ggwanga wadde okukiika kakiiko konna wadde okufuna allowance buli kyonna ng'akibaggyeko ng'ekisigadde okuteekebwa mu nkola kwe kukwata Mathasi Mpuga nsamba omuggyako emmotoka zonna abasirikale bonna ekaadi z'amafuta zonna na buli kintu kyonna kyabadde alina asigale nga muntu wa bulijjo kino kyatisiza Mathasi Mpuga nsamba n'obutaswala n'agamba waahe sinze naleeta ennaku itizoote pressure bwe muyitiriddeko olira bulungi nnyo pressure bwe muyitiriddeko nga talina kyakusalawo olwaleero ku Lwokubiri ku makya ennyo omukulu ono abadde alowooza nti drone zange tezikola nabagamba nti nze kasitamba ntaddeko omuntu ettala drone zange zikola ku makya ga leero Lwakubiri akedde bulungi nnyo ne yeesolossa amaka g'omukyala Naalongo Sologate Mpogola Anita Amongi agasangibwa e Nakasero ne beenyigira mu kafuo ne bakkiriziganya nti yes ekituufu kiri nti alipoota esomebwe
bwe mala okusomebwa fe tulagira mu parliament badde mu parliament olw'ensonga nti tetuna kye tugenda kuzza ebyaliwo byaliwo tujja kumanya nti tugenda okuwawanya ebintu bino. Njagala Mpuga oveeyo owakanye ebibadde mu meeting yammwe n'Anita Amongi olwaliro mu makaage Nakasero kuba tebaddeeyo. Njagala oveeyo wakanye tosinkanya Anita Amongi olwaliro olwokubiri mu makaage Nakasero gye mukkiriziganyiza nti mugenda kudde mu parliament oluvannyuma lwa lipooti okusomwa. Lipooti eyinza okusomwa ne musooka mudirengamu ennaku okusinziira ku pressure batugenda babatadde olunaku lw'enkya ne mubuzaabuza nga bafuka banaaba naye nga mwakiriziganyiza n'abantu bamugenda kuddayo. Bino olugudde matu oluvannyuma lwa meeting eyo amawulire gano ne gagwa mu matu gaabamu kuba oludda oluvuganya nga si ba kibiina kya National Unity Platform okusingira ddala bakifuutu ebibiina bino wammanga omuli kifuutu wa FDC omuli kifuutu wa UPC omuli kifuutu wa DP n'owa Jema n'akulira kifuutu waba independent. Amawulire gano gabagudde mu matu nti Mpuga atuuse ku nzikiriziganya n'Anita Amongi ne banyookera ddala ne bavaamu n'omukka ne batuuse okutegeeza abakiise baabwe badde bonnambira mu parliament batambuze emirimu gy'ebibiina olw'ensonga omuntu gwe badde beeyasibirako olukoba okuba nti bali ku nsonga z'eggwanga ez'okuleeta abantu abawambibwa yabaliddemu dda olukwe. Mpuga jangu owakanye ensonga zino nti bakifuutu b'ebibiina byonna tebakwekyusizza ku last moment nga amaze otegeera ku makyokedde wa Anita Amongi. Nkiddamu oluvannyuma lw'aba chief whip bategedde nti Mpuga afunye meeting n'omukyala speaker Anita Amongi makaage Nakasero era bo bategereddewo nti boycott eweddewo era bo bategereza abantu baabwe badde mu parliament kubanga Mpuga yabaliddemu olukwe ng'ate bakola ekintu kino nga bateesezza bonna bafulume parliament ku lw'eggwanga okutaasa abaana kubanga order zino zonna zibadde baziwa nga basinziira ku resistance yateekebwawo Mpuga ng'abakulira naye kasaba kitegedde nti yabaliddemu olukwe nabo ne bategeeza abantu baabwe baddeyo mu parliament. Kati bakulu njala sooka bategeeza ebbanga lyonna tubadde tunoonya kye tuyita spark esobola okujjako Museveni nga ne international community egimanyi ye ne badde essaawa entuufu bwe badde obudde obutuufu nga International Human Rights Commission emanyi UN emanyi ensi ezituliraanye zimanyi buli muntu yenna amanyi nti bannayuganda bawambibwa battibwa nga ne gavumenti enakyakuddamu. Kiki ekiviiriddeko mmwe basajja mmwe okulya mu bannayuganda olukwe mutuuke mutandike okwekwenyakwenya ne gavumenti musalewo okulya mu bantu bannayuganda olukwe ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti eno ebadde sipaaka ebadde egenda okujja Museveni nga bwe tuba tukyagala. Kiki mazima mutunda eggwanga lyammwe. Njagala comrade yenna agenda okwogera video eno ng'ogiddamu okunnomba at your own risk. Ndi ku bantu bemmaliza emyaka 25 nga tuli byabufuzi mbamanyi. Kyenjogerako nkimanyi ne information gyenfulumya ngimanyi. Mumpulidde bulungi nnyo. Comrade yenna enkyajja kujja nga yayo simanya okukola program okwagala okulumba Lumbuye ku nsonga zenjogerako. Nomba at your own risk wanja kuddamu. If needed binja kuddamu. Kuteeke mu kirasi woyina okutegeera kubanga nze sikolera mu nabyabufuzi nkolera ggwanga lyange. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo olwali kusawa ku makya Mpuga yesolosa amaka ga Sadolini n'alongo Sologate Mpogola ne bakkiriziganya nti ba MP bagenda kuddayo. Naye enkya gavumenti eyinza okujja n'esoma ekiwandiiko ekyo bane basooka ne batuulamu ebbali katono nnyo ennaku ziizo okubuzaabuza oluvannyuma batandika okuddayo mpola mpola kiri batulyemu olukwe ekyo kigwe kitegeeza ki kitalo nnyo okwesiga mu ndabyabufuzi naddala nga aludde mbyobufuzi emyaka egisukka mu 20. Ababeera bamalaaya
abatamanyikiddwako na recordiza abo mukwetunda teri abakwatira nsawo bakulu amanya ganzero mu mugamanyi seri antama kubasala kumanya nenjera bagamba okukuliya ji kwesu yamula mulidde mu bantu baffe bonna abayirawo mubiri okubira mbifeebyo abali mu ttaka emizimu gyabwe gye basiba bibateeka mbipa bya acid ne basere ne bamengulu ne bibateeka mbipa bya acid ne bamirunguka abali makomera abali mu kutulugunyizibwa nabo abatamanyikiddwako mayitire mutemanyi pressure ku Museveni kuba nabo era nga tebagenda kuleta kibalama mu parliament tebagenda kuleta daddamuli mu parliament tebagenda mukutira kuba taliwo is not to be seen nebo mukiriziganyiza kubanga mwagala kuma bifo byamwe omukulembeza ku mulero batabulani sentamu ebigo bino mbyogera nga ntegera bulungi nnyo nabakulembeze ate sibiddamu nzembi owning abya kubambi koza ku mutimbagano gwange ate mbyogera ngazo kusinira kunonyereza kwange orena kuzomu ziri abiri mu munana omwezi ogwe 11 bwalayo tuba twagala kununula gwanga tulina okutandika okujjawo zetuyite mundu enkadde mu kuzanya ebyobufuzi abaana abato bangi abalina embavu esobola okukyusa eggwanga emundu zino enkadde tuzijje mu ddiiro tetujyazeetaaga kuba tetukyagala kulekana nabo era bwe tuba bakujjako Museveni buli muntu yenna yaliko mu dippi tasaanidde kuba mu ofisi yonna ng'agituddemu ebyobufuzi mmandwa n'omwana ayogera bimutuula nga yakatandika okwogera mutuulako so si ndizituula ku bazeeyi ebyobufuzi mmandwa bituula ku buli mwana yenna aba asobola okufulumya ekigambo kasitaba ng'asobola okwogera ekigambo n'akifulumya zimutuulako kati byebyobufuzi Mr. President bakulimba nti bano abasajja balina gye bagenda okutwala ekigendera kyabwe kukakkanya nga bwe kya admission we yali n'okutta kaaliyayo bakufule political failure in your own strength or in your own field gye wagamba okunula bana Uganda. For them they are very happy to see you where you are right now. Kubanga bagamba nakavuka kayina amala tujja kakola nga bwe twakola abala tubasule wansi kikategezaako kugamba bino bigambi kugamba kubanga tojja bule wantu wonna obigenda bisangano ku LBS kubanga boy bakola bwe baagala kali mukama wange nkusaba December atuusa sigaddeko ennaku ntono nnyo kuno kwe kusaba kwange kyusa obukiiko bwonna obuli mu parliament okuba ettale teekako abantu abapya paka nga tujjeko Museveni naye kino nkiddamu bino bigambo byange mbiddamu sibirima bw'oleka Mpuga ku bwaluupu nawe kaaliya yaweeko tejja kigamba mukulembeza nkigambe bw'oleka Mpuga ku bwaluupu mission yawe kutta kaaliya yo kubanga we bajagala era ekyo nawe okimanyi bw'oba wakukyusa kyusa lumu tobaako muntu gw'ogwa nti simanyi otya tobaako gw'otya kubanga okolera ku maanyi g'abantu si gaabana abantu ba individual abana omuntu sekinomu okolera ku maanyi g'abantu abaakuteekamu obwesige ffe tondibwa tetuli mu bintu bino kwolona bulamu bwaffe lwa ggwanga eyo nga naye bulamu bwe buli mu maziga lwa ggwanga lwa bannayuganda n'eriyo ba political prostitutes bongo omulimu gwabwe gwakuzanya byobufuzi bya kisiru by'abasajja abo mukulembeze wange bw'oba oyagala sigala ng'oli w'amaanyi mu byobufuzi kyekiseera okwata oluga ogobe buli kintu kyonna ekikulemesa okutunula mu kkona ly'ebyobufuzi otherwise bw'osigaza abasajja bano abeeyita ba political maturity oba bayita ba political mature kabulaza kaba kakuweddeko kino kigambye kaba kakuweddeko kuba tebalina kibi kye bagenda kuleetera b'ensonga eze bazimalira mu nsimbi tebalina kye baagala y'ensonga lwaki twatandika okubanja abaana bano emyaka 2 mabega nga teboogera genda ku peegi ze boogedde wano omwezi oguwedde ffe tubadde tuli mu ntalo z'okubanja abaana bano balibuukidde kibuukire nga banoonya political platform era kyobula ku finally bakitunze bakiwaddeyo kubanga they can't resist
boba bazanya buzanya bufuzi kufuna sente tebasobola kuresistinga ngate bakimanyi bulungi nyo batali mu parliament bakintu kikolebwa bwebanga bajja kukozi y'abantu bandi basigale bolu wa parliament nkiddamu singa bali bazze kukozi ya kukyusa gwanga bandi bagambire tugenda kudda mu parliament bagivemu tulabe speaker bawandikira ku commission before birabiri vacant badde balonde bwe kisoboka if it is possible nga balina sente batulage konti they can resist if not so batebana kibatwagaza bo bazanya bintu byabwe byakifiriza nga abantu bafe bali mu kuona abona. Mr. President, to save your political career and your ideology to move Museveni from power, you must get rid of these old political guns. If you don't get rid of all those political guns in your field, you are gone. Bino myezo byogera. Mukama wange sinyate wejjake eze mundu enkadde. Ezibadde mu DP, ezibadde mu kitumu woko tuwaka, eziri mu DP block, kati zajja mu BPP, zije mu NUP, ngera bakola ebintu bimbe bakola uli tetuyina we tugenda kulaga kino kiddamu. Kaliyo bagenda jitta. Buli kimba kyonoone ne bannayuganda badde n'essuubi bagwemu kubanga bano gwe muzannyo gwabwe. Bw'otejjako mundu nkadde ekyo nzamo kitegedde kati awo wawedde mutegedde bulungi nnyo enkya bagenda basomera ekiwandiiko ekyo bano basobola okubalamu ennaku ngati bayinza okwata endiga oba okumala okwekyusa ne bazanya omuzannyo omulala ne batandika okwebuzabuza nga bafuka banaaba naye nga ekintu kyonna kyakkiriziganyiziddwako olw'ensonga nti omukulu badde ty omuggyako ofiisi n'omuggyako ebikozesebwa byonna. Kati tugenze ku nsonga endala yeruwa ensonga endala yino nga bwe nzize nkola video mwezi guno gwonna ngamba information ekwata ku federation eyajja okulwanyisa president. Finally ebintu bino ebadde njogera ndooza byakomekerezeddwa oluvannyuma lwa Edlisa Musuza kusinkana Museveni amunnyonnyola ensimbi obuwumbi batadde mu federation zikoze ekyokulwanyisa Kyagulanyi nga tewali ebifaananyi mwabulabye buli kimu mwakyalye mulinde bigenda okuddako ebiro ebinaabikola ki ebinaaba bitambula. Ekifaananyi mwakirabye kubanga abasinga obungi mwakirabye ero yabadde meeting yo meeting yabaddeyo ng'amusinkanye amubuuza kubanga jjukira Salimu Sali yabadde abakontrolinga yatuuka nga ansa tazirina zakuddamu yamugamba amuleete mpaka lwe yazze n'amusinkana okulaba kyekigenda mu maaso ku kya federation ekyokulwanyisa Kyagulanyi oyo naye mumaze lwadde terulibusa koodi yemu n'efuluma wenjagalira mu mpitiro omwami ono gira mu mpitiro ono abe mukiibi mmale omusomesaamu katono. Mwami ono yazze ne koodi ye emanyikiddwa bulungi nabagamba olwelu ya koodi erimu nti nze siri mu politics tobuuza koodi kyeyo abantu bano bagenda kwejjayo naye nga ngenda obbalaga video ya abe mukiibi abasinga obuyisige sula olunaku olusoso mwogera kumwogeddeko enfunda nnyingi nnyo naye tukalabaga nti banonyeze ku bwa abe mukiibi bw'obutandikira bwe bukomawa ekyo nenkibalekera njagala osooka olabe facial expression body language n'engeri gy'afumyamu ebigambo obukawufu bw'alina ng'ayogera ebigere bigenda obbazanyi mwabirabyeko dda sooka osome body language y'omuntu osome face ye engeri gy'afumyamu ebigambo ne tone oba tone bwe buzito oba obukambwe oba obuzito bw'ebigambo omuntu byafulumya waliwo omuntu ayogera mpola mpola waliwo omuntu ayogera nga mukambwe waliwo omuntu ayogera nga ekigambo akyogera naye nga kirimu obukyayi n'obusuumu obw'ekika ekyawaggulu. Ebigambo byayogedde tebyawukana n'abantu bonna abadde bakolera gavumenti ate nga nabaga nti n'omukozi wa gavumenti njala bagamba officially Abe Mukiibi mukozi wa Internal Security Organization kyekimuwangazizza emmengo
kino ngoyinako muganda we yenna omukwano gwe eri akole Mengo mubuuza ajja kukubuulira omulimu gw'ono omwami wa Internal Security Organization wa ISO. So okwogera ebigambo bino wadde okubuuza ekibuuzo noga nti no sikiriimu naye era wakozesezza kodi y'emu kati njala osokolya vidiyo eno olabe fesi yono omwami engeri gyajjamu ebigambo ndyoke mbongere tugende mu maaso. Wulira. Nze saagala byabufuzi. This is for the record. I am not a politician and I will never be one. And I don't want. Kabuzi. Njagala nnyo kyenkola. Nti ekintu kyonna ekinzija ku artwork kikasi. I love being an artist. I love being on stage. I love being avenue. Sibyagala. Sagala politics. I've had so many temptations and era bonna bagamba ebintu bya mubibere nze ekintu ekinzijja kuzanya byenjagala okuzanya emizanyo gyange ekyo basi kisole ekyokubiri ebyokulimbalimba abantu tali mu politics ekintu ekimujja ku ati gwayagala tacyagalirako ddala. But remember gayo be bantu abadde bafuna ssente za state okuzanya emizannyo egikuba opposition ku Bati Valley ekyo kibajjukiza. Gayo natusanoga ntayagala bintu byakulimbalimba agaye politics is just mere lying balimba. Mukulu Abe Mukiibi gwogamba nti tuyagala bintu byakulimba gwe oyina busobozi ki obusobola okugamba abantu ebintu byabadde ozanya byonna ku stage byonna tebadde bya bulimba. Nabagamba si buli alina erinnya egganda ati muganda. Bw'owulira omusajja ng'ayogeza obukyayi ku musajja munne muganda munne tandika omubuusabuusa omunoonyerezeeko ono ddala muganda. Si mu politics emizanyo gyozanya gyonna script zonna 70% gibesinga ku politics noga tuli mu politics. Who's fooling who? You are an administrator. An administrator abeera leader. Leader is appointed. Kitegeeza abantu mwe muli mu office nenga temumanyi. Oli programs director ku CBS komaze emyaka n'emyaka abantu abasinga obungi bavudde ne gutovaawo. Tubadde ne saga mu Buganda wano wonna okutuuka okula ensonga bwezino nga you don't come even out come out to speak nga tosobola kwogera. Kale toyagala politics. Yes, tukitegedde. But art industry omutwalibwa mu music, drama, biki byonna theater zonna mu Kampala zonna zitundiddwa ziweddewo. Have you ever come out and condemn the act of selling off all theaters in Uganda? Kati waliwo theatage, there's another theater. Neri yamu ya Bati Valley, nga nayo era eri mu lusuubo. Wali ovuddeyo n'okondeming ebikolwa ebyo? No, kubanga muli kumusasula ssente. Okusirwaza abantu n'okubega kye mukola. Buli muntu ali Mengo era mu bubezi mumazeewo. Katogamba simanyi, nze saagala kulimba. Ani alimba? Ani alimba ani? Ani alimba ani? Nokola statement ng'oli administrator nga unoba okulembera abantu bataano mu company obeera mukulembeza obeera administrator nga muto toyagala politics oyagala nnyo ati nga ati mumusaanyizaawo nga ne ati gwokola 70% bibadde ozanya byonna bibesinga ne politics nga toyagala politics just mwina bukyayi ku muganda mwonna mmwe Kyagulanyi kubanga gwomu ku bantu abadde ba block nga Kyagulanyi okulinya ku CBS kankole point ere clear. Basema na banyewa kweto lensi yona omwami ono y'omu ku ba programs director tosobola kukola kintu kyonna ku CBS ngono takikiriza ng'oggyeko bano bagundi ng'oggyeko ba medicine no medicine kuba ne ajja awuyinza bujja kwono okukola programs zonna ono tosobola kukola kintu kyonna ku CBS ngono takkiriza. Kati sebo obukyayi butumanyi obuva kubanga wafuna directive okuba mbaka baabo Kyagulanyi talijjanga ku CBS njala public ekimanyi nti obukyayi bwina ku muga. In fact sijjalagadde muganda munno obukyayi bwina ku musajja munno tumumanyi wa gye buva nigo mukolya tumumanyi tumanyi gye buva nigo mukolya tumumanyi. Oli mukozi wa ISO tukumanyi bulungi nnyo n'abakozi bonna bavudde ku CBS bakimanyi bulungi nti omukozi wa ISO mukulu weewumuzeeko
n'Obuganda bonna gatujja tandika obunoonyerezaako teri Muganda alina mpisa nvundu nga ggwe kankabadde mbakategeere nze saagala byabufuzi. This is for the record. I am not a politician and I will never be one and I don't want. Kabuzi njagala nnyo kyenku nti ekintu kyonna ekizija ku artwork kikasi. I love being an artist. I love being on stage. I love being MT. Sibiyagala. Sagala. Sagala politics. I've had so many temptations that but I did. And era bonna magamba ebintu bya mubibere. Nze ekintu ekinzijja kuzanya byenjagala. Okuzanya emizannyo gyange. Ekyo basi kisobola. Basi kisobola ekyokubiri ebyokulimbalimba abantu. Makulu ozanye filimu nyingi nga zibesinga ku byofuzi bya Uganda. The Last King of Scotland wali mu ne filimu ndaji mwaza nyao yali ya sort of ngire mu kikombano nga politics. So what was that? Just oina ubezi buchayiko kyagulanyi ne directives okuva ku mukama aba iso bali mu government kyetumanyi kyokka nebo government politics. You are fooling yourself and you are fool. Abe muchibi you are fool. Nchiddamu oli mugwagwa. Mu Last King of Scotland yali love story gye mwazanya mwali muzanya about politics. Emizanyo badde zanya ku Battle n'omugenzi Katolo Bwama n'abalabona mwali muzanya ki love story mwali muzanya all about politics. It's because baba mukola statement is discouraging about no blocking a success. One, Kali, you are not a politician. Have you ever come out and condemn the acts of the government in the way how they torture, they kidnap people? No, where? Tochikolangako. Mwabasajja n'abavuka bali mega bali mu kusirwa ngo Buganda bose n'obusula kwogera ku nsonga za kubakwata baganda bannaabwe. Kati obo oyogera biki? Mulinda kimu nkuuka mulinda kimu simanyi mwe gwe sigenda kulwako nawe nkuvudde kubanga tukimanyi bulungi nnyo gy'okolera tumumanyi. Awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Kansulenti Elias Lukwago otuuse. Meya Sebo kansulenti oli bulijjo bako gy'otuusaako engalo. Nabagamba nti Museveni agenda kumilitarizinga buli kimu. Enguudo z'omu Kampala n'ez'omu Uganda ziri mu mbeera mbi. Naye wetwogerera Yoseri yalagidde Minister wa Kampala ne Kampala Capital City Authority Director bakwate ettende y'okuddaabiriza enguudo bagiwe SFC era batandika okuddaabiriza enguudo mu Kampala yonna era ne bawa budget ya billions 2. Naye kansooke mbuuze Uganda mwagifuula farm school nga mulooza abantu bali mu Uganda mbuzi nte mbaata binyonyi nkoko. The state of the damage across the Kampala eri worth billions kola enguudo ezo ziddaabiriza. Nkiddamu enguudo nga bwe ziri enfu mu Kampala wokka zikolebwa billions 2. Kyekibuzo ekisooka. Ekibuzo ekyokubiri. Kampala Capital Authority erina ba engineers erina ne machineries ezisobola okukola enguudo eyo. Kyazze kitya mutandika okudira SFC amagye ate gatandika okukola enguudo. Kyekibuzo ekisooka. Kati ono Didigi ono kikyasobola mu kikyamanyi mu Kampala kikyamanyi ku engineering ono gomutambuza kikyamanyi ku engineering kikyamanyi ku engineering oyo kati awo Uganda weetuse tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo baabo
simanyi gwange eryo alwa mbigabe kugwako n'otunuulira ensi. One, waliwo kye tuyita area of view, kwe kutunula ekintu ng'okivudde waggulu bw'oti. Abasinga obungi bwe muva e Bulaaya nga muzze misana, ngenda balagirira wakati w'ekiro n'emisana nga muli mu nnyonyi mujja misana, ng'oli waggulu mu nnyonyi bw'oti ng'oyingira Uganda yonna ogirabanga ghetto, era bw'otuuka mu Kampala bw'otuuka waggulu Uganda ogirabanga ghetto nga ya brown, kifuula brown. The same applies to mu kibuga Kampala. Bw'ofuna area view ya Kampala ng'oli waggulu, bakuwadde ekifaananyi waggulu Kampala yonna n'ebizimbe bino byonna bifaananga ghetto. Ekireeta ekintu ekyo enfuufu efumuka mu Kampala egenda yonna negenda ku bizimbe negenda ku mabaati. Kati omuntu bw'abeera waggulu mu nnyonyi alabira ddala ghetto, ne Mapeera agirabanga ghetto, Crested Towers agirabanga ghetto, UCB agirabanga ghetto olw'embeera ebizimbe enfuufu ebiriko. Kati bakakutanda n'ojja ekiro ng'oli mu nnyonyi oyinza okulowooza bakwata nseenene. Uganda yonna bw'eyimiddde oyinza okulowooza bakwata nseenene. Ebiseera ebisinga omuzungu bwebanga first time y'okujja Uganda akugamba akubuuza kuba ennyonyi y'okusoma ne katuyingidde mu territory za Uganda, akubuuza tuli mu is this Uganda? Yes. Nibaga tunatera okunaga tugenda kulaninga yes ng'alinga ngalabe ekintu kyatategeererako bw'otuuka ekiro oyinza okubuuza nti Uganda bakwata nseenene buli lunaku bubbalubboola nga naye Mukama atusaasire. Nalabyeko abantu abamu bagenzeeko ewaabwe, omuli ono mukulu Frank Gashumba yayogedde ebigambo bingi nnyo, naye n'omubuuza bwazzeeko ewammwe n'olaba enkulaakulana ne mu kibuga kyewammwe, kifaananyi kye wafunye era kifaananyi kye kyakugidde mu bwongo, yazze mu kwogera bigambo bitakwatagana. Ekituufu amazima bagamanyi ne tebaagala kwogera. Sente z'omwomusolo eziva e Uganda zizikola Rwanda ne bazikolamu enguudo eziri ku world standard. Ffe ne tusigala nga bakwata Didigi ajja akola enguudo z'omu Kampala ekitasoboka. Ebintu byonna mbiraba naye mulaba nga by'okusaaga. Buli muntu ojja kisasulira. Asooke mbazanyire video eno nga member parliament kyatunagira mu parliament oba okudda jodda. Wulira Yoseri bwe yagamba. Government is not as glorious as it sounds. Because not everybody that takes government, in fact, I really feel a bit embarrassed when they say that you captured power. I feel a bit embarrassed unless it is explained in more detail. Why did I capture power? Because otherwise I may sound like Amin, because Amin also captured power. So I get worried, but do these people know the background of how I came to capture power? Because if I capture power, for instance now, the people of Uganda have written a constitution. Suppose tomorrow I go against the constitution and I capture power. Should I be awarded? I should not. I should be hanged instead. So some of the people who capture power should be hanged. So we must be very careful to distinguish ourselves that those who get the award are the ones who captured power in order to liberate it from those who had captured it illegally. Ebigambo nga mbuulira yagamba nti abamugamba nti yakwata obuyinza aba yefaananyirizaako ng'Amini bwe yawamba obuyinza. N'agamba era ye bwe kituukangawo okuba nti bamugamba nti yawamba obuyinza asaana kukwatibwa kuteekebwa kalabba. Ebigambo bino abyerabira nti yabyogera. Kati gwe ali Munnayuganda ng'okimanyi Museveni yarakyusa na sisitimu yakulonderako. Ki ky'olowooza kyagenda okuzzaako? Ekikulu kiri nti twagala abantu baffe era nga tonnayogera kigambo kyonna. Wuliriza akatambi kano kubanga bano abasajja temwamanya mission yaabwe.
Ka video lokano mukawulya buli lunaku naye kankabadire mu lwaliro mulyoka mutegere bulungi nnyo. Kati no tukolekedde ka sinema tugenze kabyafaayo nakyo mukadde kano. Wano batugambye mwaka gwa 1986 gavumenti yabamusibira mu ggwa. Batuza tabameruka nga bateesa kutebe bagenda okwavuwazaamu Uganda eno kutwala ebyobugagga byayo kozi nogitematima mu bitundu. Era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbiri yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi. Emyaka 10 nga giyise yali byadde tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tegena kusobola gasasula. Wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwataano nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyemunye kubanga twetaaga ssente. Kyekigenda mu maaso mu ggwanga kyekyo kale ekikulu kiri nti Museveni bw'omwogera emyaka 50 ng'ogimuwadde mu bulamu bwe nga kale alinga enfudu z'emmengo takyana kyasobola kukyusa ku ggwanga kubanga buli kimu kiganye. Bwe twogerera essaawa zino ku bintu ebigenda mu maaso mu Congo baganda ffe gye batiddwa basukka 2+ ntegeezeddwako ne project yali eteekeddwayo ekola enguudo tractors n'ebintu byonna ebisinga obungi byayokeddwa. Kitegeeza nti neyo poteya yafudde tena kyasobola kukola. Naye buli muntu yenna akyaliisa ebijanjalo empiso nkusaasidde kubanga bwetulaga wakambwe. Munnabyabufuzi yenna azannyira mu musaayi gw'omuntu nga gw'osubidde kugenda okufunamu ssente weeterezenga obudde bukyali. Bulijo munoonya sipaaka mugifunye. Mulina n'obujulizi obwogerwe mu butambi. Mulina n'amanya na buli kimu. Kiki mwagala? Era Museveni mwagaza ki? Muli mukulya ejjo okwesubya omuwula. Njala kubuuza Mathias Mpuga Nsamba. Leka okulembera nabo. Katugambe Katonda enkyakedde naga nti gavumenti ekyuse. Oba waliwo abantu abazze ne bawamba gavumenti. Nekiteekebwa nti baagala kukola gavumenti ya kiseera. Mwe bantu abandi badde bagera mu gavumenti okutereeza eggwanga. Ne bwe mbanga mulimu ebituli bwe biti ani agenda okukuba minisita oba prime minister oba ani agenda okubukuwa. Muleetera n'abantu abandiyagadde okutuyamba okukyusa eggwanga nti abantu bano bonna abali e Uganda bafu. Muleeta n'abazungu abandi balaga nti bakubuuza mu cabinet gye mugenda okuzzaawo nga mwenna mulimu ebituli muli bwe muti. Kiki ennyo? Ensi zikulaakulana tusigala mabega. Temufudde ku muntu wa wansi. Temufudde ku muwa wa musolo. Mulikuba mugenda mufuna sereza mune muddeeka. Mufe ku muntu wa wansi. Muino obujulizi buno obujulizi nabbanja bwe yaleeta buno. But we are fortunate that Kibarama was arrested. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Olina obujulizi buva mu Saba Minisita. Kiki oba oyagala? Kino ekintu ngera kyogera sikyandibadde kino gikiisa ku mutimbagano. Mwenda mukimanyi bulungi nnyo ku saidi yaffe y'abasajja.
bajjajja ffe baasomesanga abakyala abaana babuwala nti bw'obanga oyagala ekintu kyonna omusajja mutege mu kisenge ojja kufuna buli ky'oyagala. Essaawa zino muli mu kisenge. Museveni yayagala okwejjako ekikwa ky'okutta abantu ne mwe mulaga muli mu birala nnyo. Bajjajja ffe baasomesa abaana ab'obuwala ne baga nti bw'obanga oyagala okukuula omusajja omuggyako buli ky'alina mutegere mu kisenge ku ssaawa eri ey'akatabanguko ajja kuwa buli ky'oyagala. Ye essaawa eno mulina obujulizi, mulina buli kimu ne muli mu kwekyusiriza eggwanga. Abasajja bali ku kisenge okuva mu myaka gy'enkaaga Museveni atta abantu, obujulizi bwonna bukwese. Alipoota ziganye okufuluma ez'abakazi buli alipoota naye mulina eyammwe gye mulina nga buli kimu n'ensi yonna ekimanyi mulina obujulizi nga n'oli ssaawa minisita bayamba kuteko ne mutandika okuziramu opportunity eno. Museveni ajja akweka lipoota abantu bonna baze basse kuva ku Beni Kiwanuka, Bishop Lumu, bano bonna abantu bazaase bonna lipoota ziganye ofuluma. Bakasirye eggwanga, Bakirumira, Bakanyalo na Kayima bali bonna abasse. Lipoota ziganye ne muyina obujulizi obulumika nga ne buli kimu we kimwetaaga lipoota muganye okozesa omukisa guno kike nnyo bana byabufuzi. Omusajja atuusa ayidde talina ansa n'emu ku bantu abawambibwa nga bakonfirme nga balina ne mutandika okuzannyira mu nsonga ku zino. Mu boycott nga bwe tugenda kudda mu parliament for good. Buli kimu kisulewo mugati tugenda kudda mu parliament for good. Bamutuga mu parliament tugobeemu. Mugende ku record nti mwagaana okudda mu parliament kubanga parliament ya Uganda terina mugaso. Nagikulembera yennyini tamanyi mateeka ganti yasoma mateeka. Rules of procedures tazimanyi. Into the only way to chase an MP from that parliament. That is absenteeism without reason. Nemu ine ensonga atagamba nti abakuba tamanyi rules of procedures. Nemu ye speaker. Nosanga MP mulamba alwana nnyo ate opposition badde mu parliament nombuuza opposition bwebeeramu ebagasa ki ennyo tasobola kikonyonyola ate abakondere nawuddeyo n'embuzi eri ku ledi egamba they are going to open a case against the opposition MPs but they are supposed to go back in the parliament. Kati gwe individual olinga mbuzi oli amalagala tolina chairman we sifa wale ero siwa mbogenda kwera MP muteeka ki mugendo Bobi wadde mu parliament. Ogenda Bobi na muteeka ki toina teeka kubanga tomanyi banange ne opportunity temuyina opportunity ndala muleke tuswaza. Kino kibadde kigenda ku record obujulizi buli kimu weekiri tetwetaaga ripoti ya gavumenti eya Lumu yabula eya Beni Kiwanuka yabula eya bana baze basi ripoti zabula Museveni yazituulya ne muyina buli kimu ina zaabu mu mikono gyammwe. Musigale ebweru baguleko emisango mugitwale mu East African Court mugitwale mu ICC aba producing Bulijo munonya conclusive evidence ya ICC gye mulina okupresentinga ku bantu abaabula mugiyina mu ngalo kati mugizanyiramu. Mugizanyiramu ICC bwejjanya conclusive evidence ku bantu abawambibwa n'abattibwa mugirina mu ngalo zammwe ne mwagala kudda mu parliament kiyitaawo kubanga mwagala kwefaako ng'abantu. By the way, let me tell you this. Gwe munna Uganda nakabala ali mu Uganda either oli munna byabufuzi
oli muki nkubuulira teriyo munyarwanda ayitibwa Museveni famire ye n'akabinja ke akwagala kukozesa kuteekawo empaya yaabwe amala akugyewo balungi mu kwogereza n'okuteeka sukaali ku kanyeebwa ke baagala okukuwa era nobody can beat them in sweet talking their opponents to bring them on their side. But after sweet talking them and put them on their side, the next mission is to eliminate one by one. Museveni and his group, they are good at sweet talking their opponents. Kubanga they have their own mission. Jembagami etetandi sokosa fesinga. Nera muganyo kitegira. Gwo musajja omulugwala Museveni takwagala. Lwaki takwagala? Of all of the army serving officer of Rwanda origin, they are still alive, and those who died recently. Just show me one army officer who was ordered to go and shoot his fellow citizens within their groups. The only thing Museveni did was to get Peter, he was to get a rebel, and he ordered him to go and shoot and kill the entire kingdom of Rwenzururu. That means he created the hatred between the northerners and the people from Kasese. You mean Ero is the only general in that UPDF, in the UPDF serving officer? There are so many Banyarwanda, but their mission is use this one to play our games so that for us we stay safe and we are clean. That is their system. Mbabuza. Teri Munyarwanda ali mu government ya Museveni ayinza kwagala Munda Uganda unite is impossible. Bagenda kwogereza bakwogereza bulungi nnyo bakugenda oli safe bakuwaka nyebo busweet bakuwaka motoko busente biki. The end of the day bagenda kutta ngoma z'okudda ku side yawe. Omuzanyo baguzanya bwe bati. Nkubuuziza gwe muganda ngava mu Northern Uganda. Golooza lwaki Museveni yakozesa erweru agenda atemula abantu b'okubaka Rwenzururu. Kubanga yagala creating a hatred between the northerners and the people from the Rwenzururu kingdom already weri. Lwaki teyakozesa his fellow Banyarwanda in the government? Here's the second question. If you take a check on social media across Uganda and even in diaspora, check all over social media, who are those people blackmailing, abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu, his fellow so-called Baganda. They are abusing him, blackmailing him. No Munyarwanda, no Munyankore, no one, just he's using his fellow Baganda. Kubanga tebamanyi nkola ye gyakozesa. Bo bali Abanyarwanda bali bati vuma. N'akozesa yeyita Omuganda Nsereko Muhammadi. N'agenda ng'atambula ensi yonna buli muntu wasanga omusiru gwagenda okuwa ssente avumira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yenga mission ye kutambula kwata biso bya ssente kati ngenze Dubai ala abantu nga 10 n'abo ba ssente muvume. Ndeyo kuvuma n'abibawa. N'agenda mu Bungereza muvume ne ssente n'azibawa. N'agenda mu America n'azibawa muvume. N'agenda Middle East n'agenda mu Uganda muvume nga yigwe mulimu gwe. Bw'alaba kiganye ne batandika okuleetinga diversion ezabuli kika. Zitya. Wagenza olowooza nti diversion y'okuwasa egenda kuyamba. But let me inform the public. Embaga tiyabadde embaga nti yadda ayagala capturing kuteekawo diversion tubere ku wiki nga twogera ku mbaga ye wiki kyaganya okukola. Omwami oyo abeera n'ebigendererwa bibiri okuwasa Nsereko Muhammadi Banyereko Muhammadi. One kigendero kisooka.
oyo mwami smart wire anonya bakazi balina sente enkola yete ya ukanda ya bongo bana Nigeria omuna Nigeria nga akwana omwana mu Uganda soka nze no teka mu $2 3 5 kumyenza no kuwe 12 nenga akimanyi oyina mwaka sente kati bwayagala okusitula akutandikira mitwalo kati yensereko ye system eja akozesa takwana bakazi baavu akwana bakazi nga mayiti bayina sente nasoka bateka mu busente obw'olusuluju bwamala n'abakoola n'abakunganya lumu ekyo kimu ku kigendera ki ekigendera ekyokubiri anoonya mpapula kubanga akimanyi essaawa bisobola okwabika Uganda n'akwata obutuuza bwafunye ku mukazi n'afuluma n'afuluma ebweru w'eggwanga kati muli kweyo gwe yawasize yasimba bwakumeka mbadde mu kimenti omusajja alina yawasa ne muwala wa Mugabe era n'amuzalamu n'omwana mbadde mu kimenti oyo omusajja alina ne muwala wa Mugabe gwe yawasa n'amuzalamu n'omwana emirimu gye giri eki kukiikira bitundu bye byakyama okunoonya empapula mu bakazi n'okunoonya ensimbi ebintu ebi bisatu n'okukolera gavumenti okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwe mbuuliraayo muntu ky'ow'eggwanga avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga waggwanga dda taliyo ke kakodyo ka Museveni kaakozesa era lwabogo ke yagamba nti ffe tudde eno tukozesa abalabo beetemule beekolemu fujjo kye bakola ekyo Abaganda bibavuma Abaganda kubanga yamanyi amanyi wabala amapesa ge kukali tuleeta wano kansoke kunyonyola yamanya nti Baganda bafa mu Northern Uganda babadde mu leadership structure kumala ebbanga ddene kijja kumbeerera kizibu nnyo okufuga ng'abantu abakyalina mentality y'okufuga eggwanga kubanga abadde mu system n'abatera yeke nnyini n'abaterayo koni uwe yennyini we koni n'asooka abasaddaaka n'abatamye n'emmundu n'abafuga n'abateeka nga batamize emmundu akekaodyo ke yabakola Abaganda bo abantu abalina okwogerera n'okuyamba Abaganda mu magi yagenda anyiga omu kompa n'atandika okuleeta enkwezengeze eziri sugar coated nga zirina amaanyi ag'Ekiganda boolya bakagabo boolira baani abo bonna ne babaleeta bayingira mu byobufuzi ng'Abaganda oli gino babajjawo bonna babasi n'aleeta akamano ke n'akayingizaawo awo kati we twogera n'abagambye nti Abanyarwanda batandise okusafeesinga mujja kitegeera Constitution yakola mu 1995 yagamba nti ataddemu eggwanga ly'Abanyarwanda teya specifying Bahutu Batusi Batwati he didn't specify 1995 tiyateekamu nti lulimi boogera lulimi gundi nti basibuka mu kitundu gunno yakirekawo nga kiri bwe kiti waliwo ekintu ekizimbwa kibayita aba bano kitwayogera nti kibalaga ku social media right now abano batandise to regroup in different areas of Uganda bali groupinga bali ne conference bali ne sekola conference kino nabaga batandise okubagenda kuvayo bagenda kuvenga mu Luzansaaga omanyi mwe muli baako nabaga bagenda kuva basafe omanyi kusafe singo kimanyi kwa kusula ekintu mu mazzi nekimani kive ne kibulukuka kati basoka ne benyika batandise okuvayo aba bantu sibo bano ti just ekibakita kama they are camouflaging in babano oba akabano these are pure Tusi Banyarwanda bamanye nnimi zaffe bamanyi buli kimu kati bavaayo naye munnamateeka yenna amanya amateeka ng'oli munnansi nkuwagaabwa okugema kusinga okuwonya tewali mu ssemateeka wa Uganda muntu yenna asobola kuvaayo kutandika ggwanga mu Uganda nga teryateekebwa mu ssemateeka wa Uganda abantu abo mubawabire ng'obudde bukyali mbaguleko omusango bamenya ssemateeka parliament ya Uganda this babano group
bamenya ssemateeka wa Uganda bamenya amateeka n'ebiragiro bifuga Uganda mu ssemateeka bateeka mu Banyarwanda tebateekanga mu bakabano oba babano no kino kimenya amateeka kano ke bayita akamanyiiro akasumagiza yalira bwe bati bagenda okuzimba ekintu bamale bakivunda nga temukyasobola kijjawo bwe bati bavuga ebintu bakikuleetera ne bakikuzanyisa ne bakikulagakaawo nobeera tembiwa makulu tayimu egendo bavunika kivunika bezu ngobudde bugenze bakitaddewo tekikyavawo kigenzeewo so bannamateeka parliament mwanguire ekintu ekyo in fact abantu abona balina kukwatibwa lwaki bakwatibwa bamenya ssemateeka w'eggwanga bamenya batya ssemateeka aga nti omuntu yenna azaalibwa mu Uganda abeera munnauganda and he or she must pay allegiance to the public of Uganda and he or she must follow the constitution of Uganda and all the laws. Kati olwokugamba nti Munyarwanda n'ava mbonyeraga nti kati mubano Omunyarwanda ne bakola ne ssemateeka ne bamuteekawo, that means that they are against the constitution of the Republic of Uganda. Basaana kukwata. Rwanda is an independent country. If you feel that you're unstable and unsafe in Uganda, or you're not safe in Uganda, Rwanda is built now on the taxpayers' money. Pack off your luggage and go back to your country. It's safe and more developed than Uganda. Mupakinge bitu mudeyo metuma tumana kugundi mirembe. Taxi judde mudeke wamwe. Mujaga tu tribal. No, we are not tribal. Tubaraze nti bozale mu Uganda bera munna Uganda titukuina akobuzi. We must pay the allegiance to the country. Nemwe mutulaga nti you want to become more special mu Uganda nga ate muganda muli bwana munjalo abanyala kinge gwanga muine gwanga independent. Bana mateeka mwaga somera mu luddawa. Mukulu Julius akola ku Radio Simba. Julius akola ku Radio Simba kuyise emirundi ebiri. Nkusaba mu butongole program joliko waba kusasula sente promotinga akabano mu Uganda rather inform the public, otherwise tujja kutandikako nga nabo gisimufungize. Nchidam Julius akola ku Radio Simba Sabazondo. Stop your nonsense oku promotinga akabano mu Uganda unless nga nawe oli wa akabano. Nchidam butongole mukulu Julius akola ku Radio Simba ku morning show mu morning phone endawusi. Program yo jokola eyo promoting akabano mu Uganda tukusaba ojike ojijewo unless nga nawe oli wa akabano. If not so ezo sente jizo jibazikuwa kyokola kikyama. Bwabanga comedy akuweddeko buulire nsinti comedy akuweddeko. Uganda is not Rwanda and Uganda is for Ugandans. Whoever is born in Uganda, he or she pays allegiance to the country where he is born. Not paying allegiance to the other foreign country. Amateka mugamba ni sisosola wano. Mwitegedde bulungi? Mwe kintu kyemuzanyirako temukimanyi. Ni kino kibagamba. Bana basajja bayina ekintu kibavuga kinene nnyo. Kyovula babatadde mu system ya bivulu yakudda mu kunywa mwenge temwagala kumanya bigenda maaso mu kuwangambira ku social media kuseka bu system mwagala kumanya bigenda maaso. Mukulu Julius o promoting bi program bya kabano mu Uganda oba program akuwa sente okubi promoting muganda wange nkusaba n'obuwombeefu. Programs zikomi bonambiro otherwise okujja nga nawe oli wa kabano kyojjo tuwulira. Era nkubira omwana okutakungula mwenna abakolaga n'omukulu oyo. Bwaddamu n'akola programu n'efuluma ku mutimbagano ng'epromotinga akabano mu ngambe.
Sabazonto ono Lumbuye nze nkugamba okujjako nga naawe oli waakabano bw'oba toli waakabano program is promoting akabano mu Uganda with immediate effect zikomye nonja konti komedi oba weddewo genda mu kyalo olime okujja ngo olina gwokolera abantu babazalidde mu Uganda bannayuganda tetubibalinaako buzibu naye ekintu kye bavuga ekya kabano nga batandise okutuuza conference n'enkiiko nga boogera ku nsonga nti Banyarwanda they are making a mistake era constitution ya Uganda bagimenya ekyo kimenya ssemateeka tosobola kubeera ng'oli mu America bakuzalire mu America notandika okuga nti nze ate ndi munnayuganda era simanyi n'amateeka ngoberera ge Uganda simanyi biki nonsense bagenda kukugoberawo ojja kusibira mu kkomera the moment kasita osulaling ndi mu America that is it ne bano bali mu Uganda babazaliddemu bagezaako nnyo okwefuula so special n'okulaga nti ate Rwanda egenda kufuuka eggwanga mu Uganda kubanga nakimanyako mwali mwagala kumanjinga ggwanga lino ekigambo kye bayita maji mukimanyi maji kigambo kya Luzungu ekigambo maji kya Luzungu kitegeeza ki maji ekigambo ekyo kitegeeza okuddira ebintu ebibiri ebyenjawulo okubireeta n'obikwasaganya wamu ne bifuuka ekintu kimu that's what we call merging nkiddamu Museveni n'akabinja balina ekintu kye bakola kye mutategeera bakola ekintu kye bayita merging the East Africa but most kye baagala osooka okukola is to merge Rwanda and Uganda ekye bayita merging ng'ebintu bibadde bibiri byanjawulo ne babireeta ne babikwasaganya ne bifuuka ekintu kimu yensonga lwaki bagezaako nnyo bbo okusindika ekintu kya East Africa ogigaziya nga bwe bagyagala era ng'olenge gye bavuga mu East Africa ze territories zaabwe n'ensibuko yaabwe gye bava Eritrea, Ethiopia, Somalia, bagateko Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Congo, Central African Republic. We baragala East Africa bote betambula. Nenga zonna ogenda okusoma mu origin. Ne setoli ne banera setoli azibonna. Era ogenda okulanga abantu bebamu. Ne mmwe muli omutadde amaaso mugatadde. Mbatedde obifuna diversion. So ekintu kyakabano kibali mu kupromotinga. Mukyegendereze bajjawo kiri ekyabanyona kuba kisobola okuba confusinga kati balese Museveni yabeera ne Eva abeera ne plan B kati kino ekyakamu is the plan B is the plan B to merge weewuunye batwala batya sereze Uganda zikolerwa okuzigende Kongo kulima enguudo ze Rwanda enguudo zo bazikola ku ssente za Uganda Kampala gikuwa dinade sivitade mu akayivuwa Kampala gikuwa no katono Kampala gikuwa no katono nnyo zino ze enguudo eziri mu Uganda bano balunzi batubidde n'amata gaabwe awo balunzi batubidde n'amata gaabwe n'emmotoka byabwe eyo mu nkoola kati Kampala ge capital city Rwanda bwefaanana n'enguudo zaayo eyo capital city n'enguudo zaayo yo capital city n'enguudo zaayo wanzizo kati onogola ba mu black ye chorus wa wakati wali bavugira wali wolaba wali linda wali wolaba wali babigere na wano wolaba wano ku green wana abantu babigere abadduka abavuga obugaali bubatambulira njagala ndetera oluguudo lumu Kampala nga luliko njagala ndetera oluguudo lumu Kampala nga lufaana bwe luti mu Uganda njagala ndetera oluguudo lumu bwe luti ono black emotoka zitambulira egenda nedda eno watambule ba Buganda babigirira bakola jogging njalo lero lugudo bwetu mu Kampala
mu Uganda lundeetere bwe lutyo kakwongere njya ndeeta oluguudo bwe lutyo mu Kampala eyo Rwanda eno Rwanda Kigali wuuno yennyini abyeyogerera yagenzeeyo of Rwanda. Thank you, Rwandans. Ulida. You've proved others that Africa can be better. Amazing work. It's unbelievable. Look at the road infrastructure. The traffic flow of cars in Kigali is as if we're in Germany. It's unbelievable. The level of professionalism. Owulira sanyu toli Kigali ate n'onyiiga n'ogaba nange. Lwaki waffe tubiina? Ulida embata yanete. Kedde kutambula Kigali city. My God. Ulida embata yanete. Look, tunula wansi. Ulida embata yanete. Tunula wansi. Munda ganye ekifo kimwe Kampala ekifaanana bw'ekiti. Ulida embata yanete. Look, aba pavers. Cow mentality era atambula n'omuggo. Kampala ku Jinja Road. Otulina okutambuza ebigere aba boda boda tubavugira. Look. Look at this palm tree. Ulida. Ulida. Kampala ekifaanana bw'ekiti. Again, God bless Rwanda, God bless President. Naye ng'ono alimu muhozi project ono yagenzeeko ewaabwe. Njala nkubuuze gano ge mazima. Rwanda erina kyabugagga ki? Erina kyabugagga ki? Ssente bazijja Uganda. Naye tunoli nabagambye eriyo view y'ekibuga Kampala ng'ogirabidde waggulu. Yonna ghetto. Kebere mapeera, kebere wakazawusi, kiki gitufuula ghetto. Yenfufu ekuba ebizimbe negenda ne ku mabaati waggulu. N'olaba nga amabaati gonna ga brown nga teyawukanako na ghetto z'e Kampala kati kyekyo. Naye mbalaze enguudo nabalaze buli kimu waffe gye bakola obuvuyo. Ssente zonna nga bazikwata mu budget 50% zigenda Rwanda bakola bino. Nabagamba mwegendereze nnyo mu myezi mitono nnyo mugenda kulya nga batadde bannayuganda abanene mu government nga bagenda kubalifalinga Rwanda ogenda ofuna obujjanjabi. Specialized medication nga bafuna Rwanda Kigali nga wamwe tewali kimuliro. Bebano twogera ku nsonga zino tukyuse eggwanga tufune management empya babewe mupi bakola byabwe. Sigenda balusa nabagambye video egenda kubeera sawa mu n'ekitundu ndowooza probably video kandikomyawo. Naye nga mwenna mbasa buli omu tuve wano nga tubanja bannaffe ku mitimbagano egy'enjawulo. Kwata video z'okubanja ziteeke ku account yo ku Facebook ne ku TikTok. Ba MP enkya mugenda okutegeera entegeera yaabwe ne parliament. Kwata video Mchana Margaret Nanyonga akulamusiza munnange ye yensi mwe tuli. Abantu balowooza tutujja kuno ku mitimbagano kwerogoza tetwerogoza. This is the reality. I'm not against anyone, but I'm talking the reality, which is sinnerable bintu kyolabirako n'amaaso go. Mukwate video ezibanja twetaaga administration impya by all means. Mulina obujulizi obulumika mu 7 ku misango gy'okutta mbulina ate mubalya mbulinkwe mugambudde mu parliament. Nebodda mu parliament it is nothing you gain from that. Anoonya legality yammwe nga muli mu parliament ayise buli kyagala ekyobusiru. So you better stay out of the parliament kuba tasobola bago bamusigale ebweru. Naye enkya yeddidde era munakola ebyekisiru nga mbyogedde nja kujja olunaku lw'enkera ku ssaawa 2 mbyogere. Alipoota yenye gye bagenda okusoma gye nje kukwatamu n'ebisigadde nja bibagamba. Era kati ntumye drone zange buli kintu kyonna ekiteesebwa olwaleero enkya emisana mpaka ne banaasoma ebiwandiiko ebyo mbalinze mbatadde. Mugenda kuwulira.
kubanga esigede dakika mmeka kanyongereze dakika 5 mbabuuza Rwanda ina byabugagga ki byebesinga okukola ekibuga nekola ensi yobuti nothing tebalina wali owuliddeko nti balina mabanja mu IMF mu World Bank kizibu togalaba but sente ziva wamwe kati maama taata kojjanja nakubuuza munnange Rwanda yakapa mu lutalo mu 1994 wano mu genocide ensi yokusetulinga okuva mu genocide okuva mu ekikanga kyali kino gitwalira emyaka nga 10 plus but dira kati kansoke nkulage kwakwatira wano embazi so 2023 minus 1994 ye genocide no bokwata 2023 n'otolako 1994 giri emyaka 29 kati giri emyaka 29 otoloke emyaka 10 ejokusetulinga okuva mu genocide ne trameri ekivundu okunoonyereza bangi emyaka 10 wasigala emyaka 19 19 years nkulaze Rwanda bwefaana within the period of 19 years Rwanda bwefaanana ono yakafuga emyaka gigenda mwaga mwana kikyalaka wano kati wano wembulize kibuuzo bamama abali e Saudi Arabia abali e Yemen abali Oman kampuni mmekeza abanyarwanda ezibaleta okuverwa nanga babaletanga ba house managers zemboza bamama ba house maids bakadama bali mu Saudi Arabia nabali Dubai bali mu malls aba njala babuza kampuni mmekaze muri anga ziri tabanyarwanda okuba ekyeyo e Saudi Arabia Oman Dubai simanyi Salija simanyi bichi kampuni mmekeza abanyarwanda neno sange bata yaniti eri ku social media evuma Kyagulanyi ne mubuuze ensi eyava mu genocide mu 1994 is more developed than a country which has been independent since 1962. But the problem is changing power. Peacefully chechiganye tuyiwa musayi. Ngera kubuuza kampuni mmekezi leta abanyarwanda okuba ekyeyo. E Saudi Arabia bameka. E Dubai mmeka. Oman mmeka. E Dubai mmeka. Abu Dhabi mmeka. Zirirudawo. They are using your taxpayers' money to satisfy their economy and to develop their country. Gwene bako sindika ogende mu buwangangu sova mu nsiyo. Nomula ku TikTok. Kyagulanyi. Namabere gamutonya avuma Kyagulanyi. Aleso bwana kwasha kabulube Kampala avuma Kyagulanyi nenga tamanti Kyagulanyi kyamutasaako. Ensije batwale sente zete kuli muntu ava kuba kyeyo. No, this is reality. Njera tuyogere. Nyongere dakika 10. Njera tuyogere. Gwembulira yensi wosango mujero naga yagenze kuba kyeyo. Atamanyi wanagendo tukayo 90% 80% rwa nsozi. Nezimu tekuli kiddako nsozi. But mbude abana babagenda ku byokome byemu aba house managers. Oh, security. Where are they? Kadibana batandise bubano bagala kumajinga gwanga. No sango lyavuma Kyagulanyi amufira ono mugalaba mama munnange na bembuze eno. Nkubuuza gwennya bavuma Kyagulanyi. Abanyarwanda bambeka bali Saudi Arabia bakola bwayaya. Avuma Kyagulanyi sebo. Abanyarwanda bambeka bakola bwa security kwa bava Rwanda direct. Nga bakola security ngagu. Nga bali Dubai, baba bali Dubai, baba bali Abu Dhabi, baba bali Salija, baba bali Luddawa. Baduleva bambeka abanyarwanda.
In fact, mujja kungaje bali passport by dansa Uganda bakusanza Uganda. Ate bava Uganda abo nenja no mutu wa company of Rwanda etaba maids. How many are they? Tebaliyo. Lula buliga avuma kyagulanya mufirako nenga ne kyavuma tasobola kitegeera. Kulinde sulwa sampula musizaako. Tasobola kitegeera. Nkubuuziza simple question nkubuuza gwe security guard avuma kyagulanya le Dubai avuga taxi. Abanyarwanda meka avuga taxi Dubai bali mu UAE nga bava direct Rwanda bameka. How many are they? Nkubuuza gwe Kadama avuma kyagulanya abanyarwanda bameka bakulu wa maid Saudi Arabia nga balina passport zero bava Rwanda. How many are they? Omusajja abalwana mumuvuma mufirako. Mumanye emirimu abanyarwanda gye bakola. Babateeka mu system batendeka. Ne basomesa obusawo. Ne basomesa obwambega. Ne basomesa ebintu bingi nnyo nga bali well trained ne bagenda mu America ne bagenda bakola mu UN ne bagenda bakola mu bitongole ebyenjawulo across the world yebinene so si wa made. What happened to Uganda? Ye level Museveni kwa batadde muganya okugenda. Tubagamba tulwalemu ate simenye kyakulanye muli ku muvuma wachi. Era njagala ondageyo abanyarwanda 10 ku social media nga beerwanda bavuma kyakulanye. Obaka baba abanyarwanda batano nga bali ku social media bavuma kyabonvuma mu Rwanda. Batano we batibuka. Lwaki bakozesa gwo Muganda? Lwaki bakozesa gwo ine linye Uganda? Lwaki bakozesa gwo ayogera Luganda? Ovume kyakulanye. Gokujonga bakozala musenga obakojja yakuzala mugundi mu mwanyina nga tutegeera bulungi bintu bino mwali badde muddako. By the way uno baka kanfundikira nabo. Ngenda kusaba gwo mwana yenna okwate simi yabo yonjo. Nga bakusasula okuvuma kyagulanyo. Ekintu kyokola kikyamu ojja kisasulira obulamu bwo bwonna kuba video gyokola tevaayo. Esigalayo. Fesazi la balwanisa government tuli mbulabe bw'amaanyi nnyo. Naye mmwe singa ensi ekyuka muli mbulabe butamagambika. Nkiddamu. Lumbuye n'abala bakola video zino okulwanyisa Museveni. Tuli mbulabe obw'ekika ekyawaggulu kubanga Museveni akyaliko. Ne Museveni bw'anaavaako nja kubeera musanyufu ate nga ndi w'amaanyi. Ne gwe gavumenti bw'ekyuka ojja kubeero ojja kubulwako ne woonyo otuzzi nga ne maama waako kyokkusemberera nga ne commentaries kyokwogerako wadde erinnya ly'odimensioninga. Kwata minzaani yo gyeteeke bwoti maaso bakuwa emitwalo 5 ovumekyankulu eggwanga naye singa gavumenti ekyuka olwaleero abantu ogenda batululira otya. Ku mitwalo 5 gye bakuwa nenga atakuwa sente ovume kyagulanyi sente bazikwata bazizza waabwe Rwanda nga bakolera Museveni. Ojja kukyayibwa obulwene w'okonyonywa amazzi nga nze gobadde okalakata ne kyagulanyi tuli mu good life ensi tumanye tweyagaza kuba tugirwaniridde nga gwate onoonya wakudduka kufulumira kubanga tojja kujjamu n'ennyoka ajja kwegaana. Eryo eggwanga liryo ensonga zitwogerako zikwatako. Wandibadde toli Saudi, wandibadde toli Dubai, wandibadde toli Oman, wandibadde toli Yemen, abantu wandibadde bali mu America nga bazziwa okwaboobwe. Naye ensonga zikwatako mwe in fact tuyamba mmwe. Tetulina muntu mulala gwe tuyamba. Naye bwe muneesudde gona nzibabulidde.
Goto subira Museveni agenda kubeera ko forever. Tomanyi kuba ne nchatamanyi wali. Essa kikola ne kibalu ojja kunoonya wonyo otuzinga tolabawo. Ojja kunoonya wonyo otuzinga tolabawo. Nkuwadde ekyokulaba ko gunoonya abanyola bakaba kuba ekyeyo. Koza tebali yewana. Tebali ye Rwanda. Luwachi mmwe bafulumya. Mukaba bankumire. Tujja sikano na kulona. Mweraba.